Abasirikale abayambako poliisi mu kukuuma akalulu akakagwa aba SPC mu disitulikiti y'e Masaka bawanjagidde Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga zaabwe alagire basasulwe ensimbi zaabwe zibaakolera kubanga akalulu kubanga abakulu bajuliza jjo juzi ng'ate ogwabwe baagukola. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior bino yabidina. Bano ng'abamu bali mu disitulikiti nga Kalungu, Masaka, Bukomansimbi n'endala bategeezezza nti baakoma kusasulwa myezi 2 nga gwo omwezi ogwokusatu tebafunanga wadde nusu nga kyokka omwezi ogwo baagukola era gwalimu mu ndagaano. Bategeezezza nti ebyayogerwa abakulu nti ba RPC balina kusooka kulaga nsaasaanya ya ssente ze basooka okubawa ez'emyezi 2 babadde bakyabigumiddeko, naye ate ekibatiisizza be bamu ku ba DPC okutandika okukyusibwakyusibwa ng'ate ba DPC abo be baateeka emikono ku ndagaano bano kwe baakolera nga kino bagamba tikiyinza okubaviirako obutasasulwa mwezi gusembayo. Bwe batyo kwe kulwanjagira omukulembeze gwanga ayingire mu nsonga zaabwe basasulwe kuba bali mu mabanja. Amanya gange nze Sensuwa Henry ndi namba 256 Bukomansimbi district. Tulina okusomoozebwa nti omwezi gwaffe ogwokusatu tutwafuna ssente ezo ate nga baatusuubiza nti buli mwezi tujja kubanga nga guweddeko nga tufuna essente zaffe. Tusaba ssebo omukulembeze w'eggwanga nga bamaze okulayira kalulu twakakuuma bulungi era buli kimu ne kitambula bulungi, tuyingira mu nsonga zaffe tufune ssente zaffe nga SPCs ba Special Police Constables abakola omulimu. DPC waffe Bukomansimbi omukulu Sowed yakyusibwa ate yasayininga contract yaffe kati tutumanyi kigenda mu maaso. Wabula ayogerera poliisi e Masaka Muhammad Nsubuga bano abagumiza nti babeere bagumu kuba ebbanja lyabwe limanyiddwa era likolwako ng'akadde konna bagenda kusasulwa. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ng'Ekereziya Katolika ekuza olunaku lw'okulinnya kwa Yesu Kristo mu ggulu ate n'okukuza olunaku lw'amaka olw'ensi yonna, Ekereziya w'Omukama alabudde abatulugunya bannaabwe bakikomye kubanga baakukisasulira. Omusasi waffe Ssaalongo Charles Kawuma Masembe ali mu Ekereziya. Fada Mubiru era nga ye bwana mukulu w'ekigo kya Yuda Tadewo ewakiso ajjukiza abantu nti Yesu yazaalibwanga abantu abalala era n'atuuka n'okuttibwa nti naye abaamutta tewali alabikako kaakano nti naye kati ali mu ggulu. Agambye nti ebyo bye tukola mu kutulugunya n'okubonyaabonya bannaffe lumu tugenda kubisasulira kyenkanyi. Yesu yajja mu nsi muno n'abeeranga ffe abantu naye ate n'addayo ewa kitaawe. Naffe mu nsi muno tetugenda kubeera mu lubeerera, tuyita mu buyisi era ensonga waliwo oluyimba olugamba tuli balamazi ffe batambuze. Awo nno bwe tuba tuyita mu buyisi mu nsi muno tukole bulungi, tukolere bannaffe bulungi, twagalane. Lwaki owalana muliraano awo? Lwaki owalana obeera ne political enemy? Lwaki abantu basibibwa mu makomera nga tebalina musango? Lwaki abantu batulugunyizibwa mu bifo ebye safe houses n'ebirala? Lwaki twandityobodde eddembe ly'abantu? Lwaki twandisse bannaffe? Lwaki twandibbye ebintu by'abannaffe? Lwaki nga ffenna tuli bantu ate abantu abava mu maka? Awo nno nga tukuza olunaku luno tukyebuuze twebulirire ku ebyo ebituyamba okubeera abantu abalungi. Awo nno bwe tuba nga tuyita buyisi Omukama agenda kutubuuza ebyo nga tuvudde mu nsi muno. Buli omu yechekinge, buli omu abeere nga assamu munne ekitiibwa, amaka gaffe gabeere bulungi ate n'Ekereziya n'eggwanga we ligenda okubeera n'abatuuze abalungi. Bw'abadde atunulira ebizibu ebiri mu nsi, omusango agutadde ku maka n'abazadde abatafuddeeyo kukola mulimu gwabwe okwola abaana mu mpisa, ekivuddeko abantu okuba n'omulugube ogususse ogubaleetedde okutulugunya n'okutta. Kitegeeza mu maka mulina okubeeramu abantu abalungi. Amaka Ekereziya watandikira, abantu abalungi ab'ensi mu ggwanga nga lino Uganda mwe banditandikidde. Era amaka gaffe tugayimirizeewo nga tukola, tugayimirizeewo nga tugagoba mu sitaani, tugayimirizeewo nga mulimu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Y'ensonga lwaki tulaba abakulembeze bangi bavudde ku mulamwa. Si bonna naye abakulembeze bangi tebalumirirwa abantu bebakulembera ate nga bava mu maka. Kitegeeza amaka gaffe galina bingi ebitatuuse. Awo nno nga tukuza olunaku luno lw'amaka mu nsi yonna ne mu Ekereziya, amaka gaffe tugakwasa Omukama. Amaka gabeeremu eddiini, gabeeremu okusaasira, gabeeremu okwagala, tugagobemu obutabanguko. Amaka gabeere nga gwe musingi gw'eggwanga eddungi, gwe musingi gw'Ekereziya omunywevu. Abafumbo basabiddwa okwegendereza ennyo tekinologiya kubanga naye abattidde amaka. Ku CBS Kawuma Masembe wano ewakiso.
Abatuuze mu Lukagwa Ebule mu ggombolola y'Ebule mu disitulikiti y'e Butambala bazindiddwa obukovu obusaanyawo ebirime byabwe. Patrick Serugo. Obukovu obuzinze mu Lukagwa Ebule mu Butambala butambulira mu bibinja era bwe buyiika ku kirime bumala kulya lulimi lw'ekirime olwo ne buvaako ne bulumba ekirime ekirala. Okusinziira ku batuuze b'Ebule abakulembeddwamu kansala w'abaliko obulemu mu ggombolola y'Ebule Nkajja Fred, obukovu businze kulya malagala ga lumonde, ebitooke, ebijanjaalo, amayuuni n'ebirala. Obukovu obwo butambulira mu busonko obumyukirivu mu langi era ng'obusonko buliko obubala obweru n'obuddugavu. Abatuuze b'Ebule bategeeza CBS nti bafiiriddwa nnyo olw'okuba abamu bafuyidde obukovu obwo kyokka ne bugaana okufa, era kansala Fred Nkajja awanjagidde abakulira ebyobulimi e Butambala bataasa abatuuze. Naye abalimi bakoseddwa nnyo era nanze kansala kwira gavumenti omulanga eyambe abalimi b'e Butambala ekyalo Kifampa mu Lukagwa Ebule abakoseddwa obukovu obwo, nga nkubira omulanga omulimisa waffe owa Bulo atuyambe oba asobola okutuyamba ku ddagala eryo eriyamba obukovu obwo atuyambe. Yakulira ebyobulimi mu ggombolola y'Ebule mu Butambala Muhammad Muwanga ategeeza CBS nti obukovu obwo okwalula mu bungi kiva ku nkyukakyuka mu mbeera y'obudde naddala mu biseera by'enkuba, n'asuubiza nti olunaku lw'enkya agenda kutuuka mu byalo ebizindiddwa obukovu obwo anoonyereze. Olunaku olw'enkya nja kubeerayo mu field ne ba technical officers abalala tukole verification of the problem, tulabe eki ekyetaagisa, era bwe kinaba kyetaagisa kugula ddagala oba bawa ddagala bufuuyira, nja kukwatagana ne DPO owa district atwala ebyobulimi ku district, tulabe engeri tuyambamu abalimi byaffe okulaba nga obukovu tebubakosa mu nnimiro zaabwe. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bannaddiini mu ssaza Busujju bawanjagidde abakulembeze mu ggwanga lino olw'emisolo egibabinikibwako gibagambye nti gyakutaataaganya omulimu gwa Katonda mu bitundu bingi eby'eggwanga. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kigo ky'emisigi mu ggombolola y'Emaanyi mu ssaza Busujju, bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Akireewo Kiwanuka Kalyango ategeezezza nti emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu muluka guno okuli egy'ettaka egisoloozibwa ku bizimbe n'ebirala gibayinze, era n'asaba abakulembeze basitukiremu bayambeko ku mbeera eno kubanga emisolo egimu gyandiba nga tegiri mu mateeka. Egiri mu ggwanga gitunyigiriza gyo mingi wano nawali ng'ate abantu enfuna yaabwe ntono, ate byebakola mu bituuka okutunda bibeera ku bbeeyi ya wansi. Nasaba singa wabaawo enjawulo n'okuyambako ne ku makubo agagalabika nga enkuba egootaataaganyizza nnyo nako kakolebweko, ate n'ebitundu bifune kabbeeyi ekitundu kisobola okuvaayo. Ate abakulembeze mu Bwakabaka mu ggombolola ya Mutuba ebiri Bukulula mu ssaza Buddu bafalaasidde abakulembeze abalonde mu kibuga Lukaya balwanirire abatuuze abanyigirizibwa mu kibuga ekyo, era basabiddwa bawagire enteekateeka ez'Obwakabaka ez'enjawulo ezigendereddwamu okulaakulanya abantu ba bulijjo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru katuwa ebisingawo. Bano nga bakulembeddwamu Nsubuga Patrick, ono nga yavunaanyizibwa ku by'amawulire n'okukunga abantu ba Kabaka mu ggombolola eno babadde mu nsisinkano n'abakulembeze abalonde mu kibuga ky'e Lukaya, ng'ensisinkano eno egendereddwamu okutema empenda n'okweteekateeka ng'eggombolola eno egenda okukiika embuga mu nkola y'oluwalo ku Lwokubiri luno ng'ennaku z'omwezi 18. Nsubuga Patrick ategeezezza nti ensonga nnyingi ezinyigiriza bannalukaya omuli amagye agaggala ekkubo ly'ebbulakati n'ebizibu ebirala bingi, bw'atyo no kwe kusaba abakulembeze abalonde mu kitundu kino okuba abasaale mu kulwanirira abatuuze. Wenyongera okusabira mwe bakansala, twafuna ekizibu ky'okuggala ekkubo. Tusanze ekizibu wano e Lukaya eky'okuggala ekkubo ly'ebbulakati. Naye bwe kuggala ekkubo ly'ebbulakati twafunze ku kkubo lino erya koolaasi, kuba abantu bonna abagendanga elusanga bayita ebbulakati baafunze kati bayita ku koolaasi ne bamuta kuli ku poliisi. Wensabira nga muyingidde mu woofiisi mmeeya ne banno mukole enteekateeka. Akisidenti zifuusa akisidenti ku kkubo wano naye nga kyava kuggala ekkubo eryali litwala abantu erusango n'ebyalo ebirala eby'ebbulakati. Abakulembeze abalonde mu kitundu kino naddala bakkansala basuubizza okutambulira awamu n'obukulembeze bw'Obwakabaka mu ggombolola eno, era Nsubuga Patrick asabye bannabukulula okwenyigira mu nteekateeka eya Luwalo. Nga bannabukulula tutwale Luwalo tuzimbe Buganda yaffe.
yaffe Buganda yaffe si yamala ino gizimba wabula yaffe ffe tuba tugizimba ate siruwawo eka gwe tuba tukomako nene ensonga z'obwakabaka zonna wamu naffe ngezitukwatako enkuba nga bw'ekyatonnya twongere okulima emmere tulwanyise enjala kuba bwe tuba n'emmere byonna byonna biba biweddewo ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaaru Kalungu mu Buddu. Gavumenti ya Iceland ewadde disitulikiti y'e Buikwe ensimbi obuwumbi 17 ziyambeko mu kusitula ebyenfuna by'abakyala mu byalo naddala abali mu bitundu ebiriraanye ennyanja. Enteekateeka eno yatuumwa Women Empowerment Project yakumala ebbanga lya myaka 3 nga yakuyingira mu ggombolola okuli Ngogwe, eggombola y'e Sibukunja n'eggombola y'e Najja n'Ennyenga. Ssentebe wa disitulikiti eno Mathias Kigongo ategeezezza nti Iceland yasizeewo okukwata ku bakyala kubanga yakizuula nga abasajja bangi basulawo obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka ne babulekera abakyala. Tufuddeyo nnyo okutunuulira embeera y'abakyala olw'ensonga nti bw'otunuulira disitulikiti yaffe bw'ebanga enaatambula disitulikiti eno eyimiriddewo nnyo ku bakyala. Bw'olaba nga tuyise enkiiko ku masomero abakyala be basinga obungi, bw'ogenda mu malwaliro disitulikiti yaffe y'emu ku zisinga amalwaliro amangi mu Uganda yonna osangayo bakyala ye bajjanjaba, naye wogenda okuyita enkiiko olaba abakyala ye bazijjumbira eza buli nsonga, naye buli lwe twogera ku nsonga ey'okutoola ensimbi ku bintu ebirina okukolebwa abakyala abo batunula wansi nga benyamidde kubanga abasinga tebalina kireeta jjamba. N'olwekyo ne twagala abakyala bano tubateekemu okubasitula mu byenfuna balabirire abaana mu maka gaabwe. Abamu ku bakulembeze mu bitundu enteekateeka eno gyegenda okuyindira nga bakulembeddwamu kansala w'eggombolola y'Engogo Omulonde Seruyange Christopher baaniriza enteekateeka eno nti yakuyamba nnyo okusitula abakyala n'okukendeeza ku butabanguko mu maka. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Buikwe Jenny Francis Kagayi asabye abazadde batwale obuvunaanyizibwa ku baana baabwe babategeeze nti omuntu alina okukola n'afuna by'ayagala mu kifo ky'okulowooza nti balina kusanga biwedde. Jenny Francis Kagayi yasinzidde enkoko njeru n'ategeeza nti yenyamiza okulaba nga abaana bali ku bibanja by'abakitaabwe ne bajjajjaabwe batunda mu kifo ky'okukola ebyabwe binaabayamba mu maaso. Tuteekwa okumala ebiseera ebingi ennyo nga tukyali ku nsi kuno nga tukola. N'abadde jjo ngamba omuvubuka wali ekiryowa eyaŋŋambye alatise omukyalo ono ayagala tutawaanya ku ttaka. Ekibanja ekyo ekyaffe yakipima kyayiikeemu n'ekitundu. Naye jjajja waffe azaala taata waffe we yaleka taata waffe era naffe taata waffe tuli 18 bakitaffe baali 3 bonna baatulekako ekyo ekibanja kyayiikeemu naki n'ekitundu. Kakati ffe tulagewo nedabira ddala omuntu obwongo obwako era nasese mubuuza olina abaana bameka bana nange kwembeero naye alabira ddala nga n'abaana ababe bana bateekwa kubeera kweyo yiikeemu naki n'ekitundu era namugambe nti kakati gwe ngamba kimu RDC yiikeemu n'ekitundu kyekijja kyaffe we tuziika naye bw'otandika okuŋŋamba mbu ffenna 18 tuli kuno tulina ne bakazi baffe n'abaana ani yagamba nti mulibeeraawo ku kibanja ekya jjajja wammwe yafedda mu 1964 nga bw'oŋŋamba. Abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mubende bongedde amaanyi mu kukubiriza bannamubende beegema ekirwadde ekya COVID-19 ekyongedde okuwanika amatanga mu nsi yonna. Nabulya Tatu Nayiga avunaanyizibwa ku byobulamu n'embeera z'abantu ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mubende nga yakulembeddemu enteekateeka eno ategeezezza abamu ku batuuse mu disitulikiti eno nti tebannajjumbira kwegemesa kirwadde kino ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Era nsaba n'ababeegemesa ddoozi esooka mugende mumaleyo ddoozi yammwe ey'okubanga eddagala weeriri ate lya bwereere. Nkubiriza abaana bonna abaakomawo mugende mwegemese COVID era nkubiriza abantu kukyusa mindset kubanga abantu beekwasa nti COVID bwe yajja emirimu gyaggwawo tufune emirimu emirala gye tukwasaako gye tukola kuba buli kyoteekako engalo Mukama asobola okukiwa omukisa tuleme kwekwasa gasala obudde mu kukola ebintu ebitasaana okukuba amatatu n'ebintu ebirala bitayingiza.